Yes, salute tutandika butandisi tugenda maaso atendete na nyonjo topista komyewo abasada mwesigwa tandikwa filime genda maaso mpola mpola sagala bakunyumiriza banyumiriza atendete Kasule Bashir ane tugenda mulako mu filime yaffe tandika kanti turakuma ne ko ali nnyo ekyali tandikwa filime genda maaso nalubega Patricia nga kwerizanga Shan Kalungi Joy nga next screen kwali yona musentongo netujja mulaba tandika filime manyikidwa nga Namwandu kalooli era ngeno episode gye twalanga eyo 17 tubagala nnyo mwenna abajje kumirako VJ Emmy official mwebali kulekani mujje kumirako mwenna mikwano gyaffe bannyinaze mwenna kale mbagala nnyo Lukabe Frederick ye story writer tenga Nalyango Farida locations manager Lukabe Frederick nena Guja Gladys beba editor bayo Mchunguzi Emmanuel nabira transport manager Lukabe Frederick Nalyango Farida beba tadde Simbi ambassador mwesigwa ne Kasule Bashir beba assistant directors Nalyango Farida ye director w'ekifaananyi Zimbadde sagala tu kakati mukasera kano jukira tukoma okulaba nga olugambo yabadde alulesi imbira namu era ovanga ku musajja atambuza olugambo omusajja yabaako ekizibu naye teri kintu kimala maanyi ga kisajja nga kugeya muntu ali kasonda akuwulira Namwandu kalooli era ng'ogenda maaso n'okwogera byonna by'oyagala ebituufu n'ebitali kabyopa abadde kibannange mulimu abantu abamu ababanga abaliko emmandwa boogere be boogera bibasuule mu katyabaga kakatimba byopa baamugwako tetumanyi jjembe liroga wamulabe n'otaŋŋamba ndeetedde obuzibu kabyopa njogerera naye bannaye kabyopa mwe mumalako emikwano gyange muve ne mujja nga muzunza ebigambo kati ne toyina byakkola lwaki naye kati okumalako nze nagamba nti banjagala ku kyalo kuno era ne weeyogera ebigambo byo waliwo abanfiirira baddayi haadi naye lwaki mugenda mono n'erinnya lyammwe erinnya lyange mulyonoona kiki ekikwogeza byonna by'oyogera okusiiwuukaako omusango gwange mubuuze kabyopa lwaki mumumalako naye emirembe kabyopa onjagaza ki buli wamu wonna toyina nawootere namugambye eddawuyo nange nkubalira bulijjo mu bantu abalina amagezi nfudde kabyopa yasitukanga agende makituula nkyakwongera weesiruwaza oyogedde byakyo nagambye ono ali ku kimu nagambye kati lwaki ogenda maaso ozunza ebigambo bwotose baani akusasula kabyopa ebigambo byozunza oddeno zeno olugambo ozunga oddawo odda toterera lwopokopoko wakyo oyo genda onkutte bubi genda twala olugambo olwo mpulira ogusajja guno simanyi nakumanyi njogeddeko bwogezi n'ojulo kisambuli yagasiya omwe tokuba nagamba bokunjogerera bo bano nabo kwogerera ebigambo byenkaliddeyo ne bakwambula ne bakussa wali tonyiiga ate weegenderezanga nnyo omuntu gwe bageya okugeya kubi naye ne gwe bageya nga beboogera bituufu anyiiga nnyo kati abantu ku kyalo kuno nina emikwano mitono naawe gwe mbadde nsigaza bajje bakugamba ebigambo ebyokunkyawa bwe bitane abantu bano be badde ki nze gwolaba nsaba buli lwa sande tusaba tuwa endobolo owudde n'ekimu eky'ekkumi naye okutwogerera fe batava mu kyaki mutuli balo kinnuma baleke boogere balikoowa abantu b'okukyalo kuno banengamba kwata bulungi naye lwaki ate bo babeera bankwata bubi abantu buli omu yenna mutwala ng'ow'omunju naye omuntu n'akwogerera ebigambo bannange ekintu ekyo kimpisa bubi mpulira ddala nga sirina mirembe era mbadde njagala ogwana ogwo ngugweko afazaali nguggunde owulidde oba ekyo n'ekijja kijjeko ntokuba bantu baleke bwe batwe bantu baffe omuntu akwogerako ekigambo ekyo kikuleetera ekirungi obadde owulira nange kimpewudde okujja okugamba be bakwogeddeko naye nkwagala nnyo ono yamwagala nnyo mukwano gwe naye bannange teri kyabulabe nga kwagala mukwano gwo nga wamayembe nga tomanyi ayinza okussa ejjembe mu bibuno olaba ku makya oseka nga bw'obunira ozannya n'okuzannya mumpa oyo kaakano bbaawe amukubira essimu anti ono munnange yafuuka bbaawe
Alo sebo, wama soko ebyo biveeko ye. Soko okomewo eno nkutuma ebirala. Waliwo nankyankalanyiza eno. Obusungu mpulira bunzita soko ojje. Katonda watu. Nze kankubuulire. Ebyo muzungu. Ebintu kabyopa byawogedde byamujjako nnyo. Ayagala kusooka nogenda kuba ndowooza omwami yamwetaaga kati yamugaa kankomewo. Ebisigadde tujja byogerako. Kimukoze bubi mukwano gwange abaana bavuluga nabo bavuma boogera ebigambo ebitabakwata kuli naayogera ebigambo kati ate abadde aluleese wange era singa tansanze ebintu adde agenda biraba bulala. Kaakati tugenda okudda erudda waliwo asazeeko naye ebigambo byashirafu. Lwaki oli musajja muzibu nnyo weefudde ki ku kyalo kuno? Ono amuguddeko kikiyite kati obadde ogamba ekikwati ati mune mbadde noonya mulimu kuba ku kyalo kuno baagaegwe mugagga aliko kyovudde otandika neefudde ki nanti togaba mirimu abagagga bagaba ku mirimu n'omuntu n'akulaajanira anti nkulaba kukuma weekwetakweta onsobedde nengaawe boona jjali omusajja ayagala kunjoola olina okuba nga oyogera ng'omusajja ayogera n'amaanyi naye oliwaawo tunulanga mpega ebintu mugambye muna emirimu gyange njigaba naye gy'amaanyi nze gonna gompa nja gukola nange ensi bwekwatako naawe okwata ku kirala ekiri awo talina mulimu. Bantu bangi abali eyo nga baagala okukola osanga oli nga bamulangira obwa jobless ekigambo ekyo ne kijja kikuleeta ensonyi ku ggwe era n'owulira mulinga n'okuswala oswala kale n'olaba ng'olowooza ekyokukola naye nga tokola ki tokiraba nawe aba nikirabika engeri sikiwandi olina amaanyi okola nsobola kati sente onookolera eziri obadde mulimu onoonyako sente meka oyinza okwogera ennyingi ono agoberawo kati njogera emmeka ezitangobye kati kuba emirimu giri mulimu okubanga okubako ettaka ojjako enfufu ku mifaliso nga bwe tukola mu dduuka edduuka lyange olimanyiririmu ebintu bingi mba saagala ate kasitoma agenda okujja oggula ebintu nga biriko enfuufu kati gwoba olina okukola ki ku ky'okujjako ettaka eryo owulidde naye ogenda kutola ku sente ezo ogenda sente ojja zisalako naye nga edduuka lyange njagala edduuka libeere nga linyirira teri bya advance omanyi mwagala nnyo owooza kuza omwezi sooka ompeeko zino gy'obeera ebizibu by'olina nze nabikuleetera jangu okukola ewange ng'atalina bizibu obanja guweddeko owulidde emirimu gyo mba njagala okukola ekyamazima omulimu gw'abadde akola gwa bulooka ate ekifuba kye kirwadde kati akubye nnyo byambi tebisaana kuseka naye bamuwa akatiba kazitowa nnyo nze bali abasajja nagamba mpa akatiba kana akatini bamuwa akatiba ka 99 ate nga kaddabu kafulumya 2 kati awula ekifuba kyamuzimba kimuluma bambi ojja kujja n'endagamu kati woba ojja okukola endagamu ntogireka n'ebbaluwa ya chairman gy'ova kuba saagala kuba mulimu nga gy'ova olina bye watigomya sitigomya musajja atwatunulanga emirembe kale ijja kujja omulimu gwo gwa 15 kale mujebali gyokole 15 mwezi oba otereererawo okikola kaakano yazze okusaba omulimu asoose muzza bbali ne kimuyisa bulala abadde alowooza oba waliwo obuzibu kaakati kabyopa naye gwe mwana gwe ng'oyujja omuyise bulala omanyi ssebo abeera n'ebigambo bye n'ebijja mu maaso alina by'asooka nabyo boniiwubuzeebuze wenna oyeruse omyuse oyagala kudda mu langi yaffe ey'abazungu kade ekizigo takyakituulamu asulamu kisule yebbika muli bannangeera ebintu bwe bityo nga bw'obimanye namugane nali ku kizibu naye kati ngenda ntereera buterezi omukazi ono twamulirako ng'agamba alina ensigo ye gy'agala okusiga era ekyamutuuza mu bufumbo ewashirafu eri ng'ayagala asimbe ensigo ye bulungi nyeekwate
alyoka ajongereyo. Mulimu abakyala ku nsi kuno nga balina obulwadde bwabwe bannange, nabo mbu nga tebabujja ku miti oba bisolo, kati baba bawulira bubi nnyo ebirwadde ebyo nga biruma boboka, bayagala n'abizunza naawe n'akusiiga kaboto ng'alimu kamulali n'owulira obusiiyi n'otya. Muzeeyi kubomba omuweereza ssente zo gw'okisobola. Kaakati ng'atandika Kabyopa, mbuno simanyi omuwala oli Shani, simanyi yagenda n'akola ssente mu mbeera mwe yazikolera, ate n'amala ssente n'aziweereza Yakobo. Yakobo bamuwa ssente, oddira otya empisa ewoze ogw'akatale? Ekintu ekyo kyatusobedde busobezi. Omukazi twagenda omutuukako era nze nalinga amuyamba okuba nze omanyi ndi muyambi, era oba naawe olina kyogera nsobola okuyamba. Nze sirina kyenjagala kuyamba. Ate banaye sirimu w'omuddugavu wakwata ku Namagoye kyemmanyi eyubuka. Kati kimukazi atukyali kali eyo munnange, era nga omanyi sandigambye kuzunga naye era kifaanana kityo. Basuza musuze namujja ku kkubo ne mbaako we mmussa, kuba nze omulimu gwange nze ndi kayungirizi ne muyunga awali ku mirembe abe ng'atereera. Nti ate yamugobye. Kati ate wa mukyala Kalooli gy'abadde abeera baamugobayo. Tewali nsonga. Yamugobera kikwe tewali. Yamukowa bukooyi. Omuntu akuyamba nga alina kyakusubira ku kirayika mukyala Kalooli bwe yalaba omusajja omuwala ono n'alowooza alina kyagenda omuggyako. Kati omuwala agenda okulaba talina kyavaako n'agaa kagoba embwa. Kati byebyo ebintu ebiri awo. Naye abadde naye ebbanga lyonna lye bamaze nga batambula bonna bakolera wamu, buli kimu kitambula. yamulemesaayo wuuyo. Ebintu ebito ebyatuuse ne bifuuka ebizibu. Ng'agudde awo n'ebisawo. Nze namusanga ku kkubo ng'alinga omusuule, ng'omuntu eyalinnya ku nnyonyi ng'alabika n'akagaali takalootangako. Namulonda ku kkubo wali. Era bwe namujja ku bbala maze okugobebwe nga mukyala Kalooli akamugoba, namuteeka. nze ne mbaako we mutereka, era kati awuuta ku ssupu w'ennyama. Bali baamusanyukira. Kakati nno nze munaye mbadde ina gyendaga, naye kati ng'oyanguye ensonga zange zino, ate kati oyitondugize nga balaba kuno nabo balinga bye baaloga okunnema. Gwe ate buli gw'oyimiriza atwala obudde bungi n'anyuma ebitamukwatako, emboozi n'azeerabira, kyava asabula n'egine yaave wano. Kakati munnange mukyala Kalooli kati ng'amugamba ye ng'otukyaye bulala, waliwo namukadde gwaguddeko wano. Akunyumiza. A true definition of country lover. Mama muze. Kati nga bamugamba omukyala ono nti lwaki takyajja kubalabako. Omanyi obeera ne mukwano gwo n'abanga takyakyala, kitegeeza balina ebigambo bingi bye bamuteekamu. Kati ono ali mu mubuuzo baba bamussaamu ebigambo bingi okubeera biza nti ye mukwano gwabwe. Kati ono ng'agamba omukyala oyo kye tumanyi banne bamutaddemu ebigambo bingi nnyo. N'agamba bye bakugamba ebigambo biveeko. Kati omukyala ono kirabika bamukyaye nnyo Namwandu Kalooli, buli muntu yenna amwogerera. Ate abantu kakitaba kukyawe nnyo ku kyalo ekyamazima bayinza okikulemesa. Kati w'okyayibwa abavubuka n'okyayibwa n'ab'emyaka gyo oba toyina butuuliro. Kati alinga yeeyogerako abenga okusaasirwa kubaawo ku sayidi ye. Tugenda maaso. Ekizibu ekyaliwo mu bba wange bwe yafa yaleka ebintu bingi, era nga Namwandu n'enjogererwa. Kati ekintu ky'okuba nti nalekerwa ebintu bingi, ebintu ebyo bye bandekera bye biruma abantu. N'agamba nti nze gwe boogeredde mbu simanyi bba wange nze namwerira, simanyi bwe yafa ne mulya tuli basezi, kyokka tebansangangako nga nziikula. Bafuye bane ne bwe nandibadde mufu. Era obalaga abantu b'ennaku zino bafa ebirwadde ng'oveesera abafa ebirwadde byabwe oba ogenda kulyamu ki. Kaakati ebigambo banjogerera oba ndi musezi gwamu olaba nnyirira busezi. Naye ebigambo by'abantu onoobiwulira ekyamazima. Namwandu Kalooli ne oba tomwagala bw'akupaakinga okubuulira ebigambo bye toyina w'obigaanira. Tosobola kubigaana, kubiwuliriza. Era tosobola kumukayuukira nti oba oboggole kuba buli omu amutya. N'agamba ebigambo bye tuwulira eyo munnange
si byangu abo abakazi bana naye abakazi abo si bangu tuve wano nze nja kujja nkulabe bambi akyogeza nnaku kuba nja kujja bw'oba ogenda maaso n'okwegatta ku abo gw'amanyi yagala kundoga nze nkubuulidde gwona okwata ebigambo by'abali gw'anaamanya nze nkubuulidde ebituufu bw'oba osazeewo okugenderako naye nze nga sebagendeddeeko bambi naye atyedde kakazi katukatya eddogo bali nkugambe baveeko toddamu kubeera nabo era siddamu bw'onoobeera nabo kitegeezamu pulaani ng'okunkola obi sebo ewe baliko kitegeeza naawe oba oyagala kunkola kifiriza gwe yali mukwano gaffe ngo gyotukyalira ebadde emboozi ey'okunywamu oli yafundikira anyiisi tokyankyalira obeera nabali mwagala kunkola ki tugenda maaso kati ono oba ate abala ki ali wano ajja yeewunaanya nina okukiraba engeri gye nkigusa ajja abala ayina byabala ayina byagatta kati nga tamugwako eyadda mu ngatto za kalooli ali muli abukuta muli mutya gye tuli mugamba mutya naye okunyirira nga kukususeeko omanyi kino ekizigo ekyabanyiriza ne woba oyinamu ekibwa mu ggwe onyirira nga ataboggola munda sirina buzibu obadde ogamba ki Yakobo ono omanyi naye ssebo ku by'abakyala tasiba zikweya kati nga muganiyo waayi ebigambo byempulira byeraliikiriza era saagala kuyimirira naawe kuba mukazi wo mune bamwogerako mu lugo nti eddogo gwe abantu boogera buli lunaku it is a talk of the day tewakyaliwo kirala kikolebwa abantu bagenda maaso n'ebigambo bye boogera byongedde okaawa ebigambo ebyani abyogera nti Namwandu kalooli musezi aziikula abafu ebigambo omuntu nga bw'aba ayogera asitula ebisiga abalimba yasitudde ebisige ensonga gituukeko bulungi ngiwulire ani agamba ebigambo ebyo kaakati baali bagamba mbushani yali yajjewa mukazi mukyala kalooli oyo naye olugambo olutambula munange wabba ssente z'omwana kati ne ŋŋamba naye Yakobo gwe tumanyi omugagga asobola okubba omuntu njogereddwa kuba kati n'ekyokubba bampise mubbi sikyo naye abantu babo bennyini bakwogerako ebiga kati oyo omwana gwe nayamba kankubulire ekyo ekintu kuva dda nze sente nabeeranga nazo talaga waakolera sente abeera nazo azigaba owulire mwe mulaba muntu kutambula ffe eri tulina bizinesi zaffe ezitambula muna ekintu kyempulidde nze mbadde nzija nkyewuunya era bw'ombuuziza kibadde ki ne nkubuulira n'agaana ekirayika abantu wano balina kye banoonya wekiba bwe kityo erinnya eryo Shani bw'aba atandise okunyonyona erinnya ly'omugagga bagamba ayinako yayongerwako n'akatono koyina kali kugibwako katwalibwa omubbi sente ze nakwata omwana oyo ne muyamba ng'akaaba ogenda ebweru n'entunda obubuzi bwange owulidde natunda embuzi kumpi nnya omwana asobole okugenda okukola kati bw'atandika ogate namubba ampise mubbi kunjogerera bya bubbi leero banfudde ki sente biki kyonna ayogera kino adodwalika nayogera kiri lwaki abantu tebanvaako namugaa nti munnange nga yeewaana nga bwakola nga bw'atali mubbi byonna bamwogerera alimbibwa bamuli kuba bamubeerako just abantu tebanjagaliza bwagaliza nze nkubuulidde kakati ebiziwama byakabeerako eyo Bulaaya bye byakaza galeme okutegeera ebizibu ebyakatwala e Bulaaya ate kali kuffe kawumpuguma kajja katwogerera kalyogera kino kwogera kiri kati wabanga muzungu byo byagenda njogerera agenda kukiraba
bw'abanga muzungu ebyo byagenda njogerera tewali buzibu bwonna ekyo nkitegedde muzungu yakati kubanga muzungu wabanga ekyo kyatandise okunsibako amajwetike oba ayagala mukazi amukwane bulungi si kuwayiriza bantu naye ekintu kino ngenda kikola ntya ng'abantu boogera nnyo amazima naye kati ngenda kunyiiga nga agatali mazima nyiige nga abanjogerako bubi wewasa omukazi omulogo olaba bw'atandika okwefunya omumwa gulinga ejjembe omulengera bw'atunula nga lubaale mu bukambwe atandise okukyuka naye muntu nulazi anti omukazi gwe yawasa mukambo kamala. Tugenda maaso nagambye nga bulijjo okuva mu Music Productions. Simu yali 0703415308 ate nga tubagala nnyo mwenna abataka ku YouTube channel yaffe n'okusingira ddala mwebale nnyo abagyekuumirako. Kakati ono yakwata ekkubo najja n'amugamba nti munnange mama zansanze nina ensonga yange ndeese. Ono nno ye muganda wa Shani abadde amubudamya. Kati yajja n'ambuuza naye waaye ono omuwala Shani omumanyi? N'amugamba nti Shani yagenda ebweru okulabika ndi apatikana abeeko engeri gy'akyusa obulamu. Omwana yamala emyaka 7 ali mu nsi za kubonaabona. Bannange oyinza okubeera eyo ne bakuvuga bannyinaffe era abali mu nsi z'Abawarabu munnange tubasaasira nnyo. Tumanyi speed kwe bavugira mwannyinaze Rachel yabaakubuulira bakuvuga speed n'owulira ati ne kabuleki toyina wookajja. Kati ng'asooka mugana naye emyaka 7 egyo gyonna omuntu najja abanga yakola akasente ke n'abanga atabbibwa bubbibwa. Abaana tobimanye bya. Kati alidde obusente. Ng'amugamba nti obusente munnange Mulekedde yabumuwa ono ng'amugamba nterekera bino bye mubeereyo n'ogawa waayika nkwate sente oli anterekere sente omwana nga baalya sente ze. ya sente z'omwana. Sente yamuti mbu yamuzimbiramu akayumba nga tekajja na ku kijiiko. Nga omanye embeera. Ono agenda okudda kayumba olwakatunulako nga newe kali tekatonya nkuba naye kali mu lutobazi. Buli lunaku kabisiwala. Oyo twagenda ewa chairman. Namugamba n'effe bintu byatusobako. Teri kiwa maanyi mangi nnyo nga mwami oyo Yakobo nga mukyalo oli kubanga akimanyi ndoza atasobola kukwatibwako. Bagezaako ensonga zaabwe babe nga bazongera ewa chairman abeeko engeri gy'ayinza obbayamba naye teyayamba. Kati bannaye ngutulondo. Ebintu bisusse bwe byandibadde nga bikomya ne byongera okubanga bikola kibyonooneka bwonoonesi. Kubanga nange nkwebuuzeko ng'omuntu omukulu. N'agamba ekyo kyekindeese. Y'omuzigo ogimanyi. N'agamba muna embeera y'omuzigo nga bw'ogimanyi njagadde mmanyi ddala oba ggwe ebintu bino obiraba oti ddala omwana oyo talinaamu kasente. Firimu eno we tuba tugiraba. Gwe wenna anoonya omuntu akuyamba bannange omuntu waba akuyambyeko ewiiki tomukkiriza kukoowa. Ennaku zino abantu balina ebizibu bingi nga tebibaganya kugattako bya muntu mulala. Kakati beera ng'omuntu alina amagezi nti omuntu waba nnyambye nangaaka tewali buzibu nkukyaziza osobola okugira ng'obeerako wano bw'oba oluddewo wiikisi 2. Kati ono atandise okutambula ng'anoonya solution takikiriza nti muva bulaayi oyo talinaamu wadde. Kati mukazi wattu abeera mukazi go naye kalina engeri gye kamumenyamu. Kati yasanyuka okubanga alaba muganda we mu kujja naye kati awulira obusungu okuba ndi yajja. Kitegeeza nti omuntu yenna bw'oba oyina w'ositamye ng'obaddeko obubuddamu yiiya nnyo ku bubuddamu bw'ofunye ogattawo ki ekikwagaza w'ositamye oba weeyongeddeyo otya oleme kuzimbagatanya bantu. Mujja kunyiiga nnyo nti muganda wange nangoba gwe nga tomanyi nti wafuuka mugugu buli mbuzi ku nkondo yaayo. Kakati yamugamba nti kati njagala ombulira ekyokkola. Naye omuntu oyo n'atalinaamu wadde tayambika. Bannaye omuntu ayambika alina kyayinamu. Zainabu owulidde? Ate tunaabeera awo tulina kwekweka. Kati bwe tumutema nga twekweka. Kati baagala bateme butemi. Musajja yabba ssente z'omwana bwe bamutema ssente ne zidda.
kati wali kirala tewaliwo plan oyo gundi tumugulire omuguwa badogamba baagala ku Yakobo bamugulire omuguwa bamutuge oyo musajja muvena kumuzio yafuuka ekizibu naye kati bwe banaaba tebakoze ekyo Yakobo abalemye naye munange bebadde bindeese yemulowoozezze ekyo kyekintu wekito bwe kiri kyalo kino oyo omwana omugoba kuno ne mukyala we kale kaakano munange nga bagenda maaso n'okulekana ensonga eyo bagyogera naye ng'engeri gye bayinza okuleka ne beeyambayamba kyekikulu olwo naye baali bamulogera bba ne bamugoba ku kyalo yakomyewo ate oli n'anyiiga nnyo musajja yakomawo ku kyalo ate oli n'anyiiga musajja baali bamumulogera bambi mukazi wattu baali bamudibya bannaye gye bali abantu abalina eddagala nga bakudibya bannakidibbo kaakatuddako wa inspector Kasaasi bamuguddeko nze muganda wa Namwandu n'agamba obadde okimanyi nti ndi muganda wa Namwandu Kalooli munaku n'agamba gwe nkulaba wano otambula obunaku bukuwunyako wenna oli mulanje ey'abaalemwa wadde buli kimu naye tomanyi bintu byogenda maaso nakola buzibu ki bugenda kuleetera n'agaana wenna oli awo otunulanga mukonda gwa jjembe ogenda kukola ki obutakola n'agamba olaba muganda kati muganda we yakusindisa ojja onkange nakuganze enkangibwa muli olaba nze ng'atidde nakimanyi nga bwoli omu sebo tukimanyi byonna byokola manyi temutegeera kati temulina magezi toyina gwatalina mwe muli babuloga abantu lwamu abantu mubaloze mubabuzizaako obutuuliro bu bizinensi mubuloze bugudde oli wano owuzuuma odde nodderi nange era ozonkange nze sitya ngensinga gwali ku kyalo n'agamba nti gwe yakedde okuzunga buzunzi olinga bulwadde tewali kyojja kusobola toyina kyogenda kukola nno nzize kubuulira ekyo ekitegeere olw'obugagga mb'olina kyoso toyina wadde ssente olimba abantu mb'oli mugagga kati gwe genda ogambe mwannyoko musimanyi muganda wo oba alogaloge naye nze tansobola yamugamba nze mbe muloga siriimu era ekyalo kino mujja kivaako Kasaasi ono yabalemesezza ekyalo atandise okussaamu amaanyi babe nga bava ku kyalo ekinaddirira tujja kuba tukiraba olunaku lw'enkya nate nga bulijjo minze nkuweereza tubaagala nnyo abagyekuumirako abankuumire